wogatta aya eziri mu suratul falaqi ne suratul nas ziri aya 11 ogenda kutunula ku Qur'ani yo ziri aya 11 aya ezo zakka nga zizze kuvumula n'okufulula amalogo Labaidi ge yali akoze mu bifundikwa 11 byayogeramu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era Jibril bwe yasomanga aya ng'ekifundikwa kyabika kisumululwa nga n'ekirala kyabika kisumululwa nga n'ekirala kyabika kisumululwa agenda okumalayo aya 11 nga kad butila sihir. Nabbi nazuukuka nadda engulu. Bwe yazuukuka bw'ati n'ayita mukyala we Aisha kubanga koolo gye yali asuze n'amugamba nti ya Aisha ash'irti anna Allah aftani. Aisha okitegedde okimanyi nti mazima Allah ndaze, Allah nziguliddewo, Allah nsumuludde. Bulijjo kye musaba ndage, bulijjo kye musaba nsumulule, kimanyi nti Allah kinkoledde. Aisha namugamba nti ate ya Rasulullah nze nakitegedde gidi. Nabbi kyava amugamba nti atani rajulani, abasajja Allah nsindikidde malakani bamalayika bameka babiri, omu n'atuula wano omu n'atuula wano. Ono atudde wano wedde abuuza ono nti omusajja ono yabaaki, ono ng'amwanukula. Ani yamuloga? Nti gundi. Baamulogera muki? Nti mukino. Baakiteekawa? Nti wano. Tumuvumudde tutya nti tofaayo? Neddagala erimuvumbira nkoze eki? Nzize nalyo. Yamusomera essuula 2, qul a'udhu birabbil falaq ne qul a'udhu birabbin nas. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'awona. Awo tufunawo envumula ekola ki? Esookera ddala. Nabaganye ngenda basomesa envumula 3 nze nga neviirayo. Envumula esooka omulwadde okusomererwa nga tumusomerera ki? Qur'an, nga tukozesa aya zaki? Za Qur'an. Omulwadde waba amanyi okwesomerera kirungi, gwe kennyini n'obeera nga weekolako obujjanjabi ku makya, emisana n'akawungeezi, falhamdulillah. Naye bannange waliwo embeera lw'esukka ogw'omulamuzi nga mu buli ngeri olina okulaba omuki? Omusawo. Ne Nabi sallallahu alaihi wasallama embeera eyo yamuyitirirako omusawo we n'abeera Jibril alayhi salam, ye yajja n'akola ki? N'amuraqqa. Kyova olaba mukyala Aisha radiyallahu anha ummul mu'minin agamba nti kullama ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqqa Jibril. Nabbi buli wafunanga obuvune obw'amaanyi ne bumusukkako, Jibril alayhi salam ye yajjanga n'agira ki? N'amusomerera. Abange ebikusomererwa oba gwe kennyini bye weesomerera biteekwa okubanga bitegeerekeka nga kitabo kya Allah. Si kyekyokka osobola okwesomerera oba basobola okusomerera nga bakozesa asmaullahi lhusna, nga bakozesa amanya gani? Ga Allah, nago gavumula. Oba sifatihi lulya, nga tukozesa ebitendo bya Allah ebya waggulu. Au ma yu'rafu ma'anaha, oba tusobola okukozesa ebigambo ebitegeerekeka amakulu gaabyo. Okugeza olunaku luno Nabi sallallahu alaihi wasallama omukyala yamuleetera omwana n'amugamba ya Rasulallah, omwana ono ansobedde, omwana ono yatusobera dda, tye ayina byakola naye ng'olabira ddala aliko amajinni, tye anti buli wetujjula emmere omwana oyo ng'akola ssusu, buli wetujjula emmere ng'akola ssusu ku lujjuliro, nti ate we muba temujjudde nti talina buzibu bwonna, naye twezira kujjula mmere ate ssusu amukolera ddala ku lujjuliro. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaga nti adinihi minni, mumumpe wano. N'amutuuza ala fakhdhaihi, ku bisambi bye. Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atandika okkoona omwana oyo mu kifuba kye na wano ku mankibai, ku biki? Ku bibegabega bye, ku kibegabega kye na wano mu kifuba. Ebigambo bye yakozesa teyali Qur'an, wabula yakoona-koonanga wano n'akoona-koona na wano ng'akozesa ebigambo ebigamba nti akhrij ya aduwallah. Riwaya endala egamba nti yagamba akhsi ya aduwallah, akhsi ya aduwallah. Lafudhi endala egamba nti akhrij ya aduwallah, fuluma muggo omulabe wa Allah, fuluma omulabe wa Allah, omulabe wa Allah fuluma, va mwana ono. Eyali Qur'ani
teyali Qur'ani wabula byali bigambo naye ng'ebigambo ebyo yu'rafu maanaha ng'amakulu gaabyo gagira ki gategeerekeka. Kakati ruqya yonna eteekwa okuba ng'eri mu bigambo ebitegeerekeka. Amma alladhi aw allati ghayru mafhuma, eyo ruqya eri mu bigambo ebitategeerekeka ng'abamu gye basoma ng'ebigambo ebyo mubuuza bitegeeza ki? Tyate bitegeerekeka. Eyo teba ruqya ya mu Isiraamu. Tuli bumu? Tayyib. Enzijanjaba ey'okubiri omuntu gye yandibadde akozesa oba gye bandibadde bamujjanjabisa nayo kwe kubeera nga weevumuza ng'okozesa eddagala. Ashifaa'u aw al-ilaaji biddawa, okujjanjaba omuntu nga mukozesa ki? Eddagala erikkirizibwa. Ako nako nkataddeko. Eddagala erikola ki? Erikkirizibwa. Ojja kumbuuza nti sekeri ye litakkirizibwa? Iye. Naye nze nkusomesa likkirizibwa olwaleero. Bw'onambuuza erikkirizibwa ebyo binajja mu bibuuzo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakozesanga eddagala era n'akubiriza ne basahaba be okukozesa eddagala. Ala sabil mithal, yakozesanga omubisi gw'enjuki. Omubisi gwaki? Gw'enjuki. Waliwo hadisi emu ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba nti ashifaa'u fi thalathin, ashifaa'u fi thalathin, abange ebintu bino bisatu tufunamu okuwonyezebwa. Okuwona kulina mu bino ebimeka? Ebisatu. Naye kye yasookerako yagamba nti sharbat asalin, sharbat asalin, okunywa omuki? Omubisi. Omuntu singa akozesa omubisi gw'enjuki oguli pure, va ku guno gwe tugula ku makubo omutabuletabule, bateekamu obuloddo ne batabukamu sukaali, ogwo si mubisi. Naye ng'ofunye omubisi gwennyini ogw'enjuki, mwana nga eddagala ate erivumula. Olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama omusajja yajja mu maaso ge namugamba nti ya Rasulallah, inna akhi ishtatlaq batna, nyina muganda wange naye olubuto lwamufuukira ekyokoola, olubuto lumuluma. Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyava amugamba nti asqihi asalan, muganda wo oyo genda ofune omubisi gw'enjuki ogumuwa agunywe. N'agumuwa. N'addayo enkeera n'amugamba nti ya Rasulallah, nti yagunywedde naye teyafunyeemu wadde akayawulo. N'amugamba nti asqihi asalan, ddayo muwa omubisi gwaki? Gw'enjuki. N'akomawo n'amugamba ya Rasulallah, era nagumuwadde naye tannawona. Nkakasa nammwe ekyo mukimanyi. Osobola okugenda ew'omusawo n'akuwa treatment, n'oddayo n'omugamba nti musawo, nti mutuufu mbadde sinnafuna mu kyenji yonna. N'agamba nti atofaayo, ddayo okozesa eddagala. Eddagala lyendakuwadde lya wiiki, wakozesako olunaku lumu, ddayo olikozese. Kati Nabbi kye yagambanga ono nti eyo ddoozi emu ddayo anywa omulala, ezo ddoozi bbiri ddayo afune omubisi. Tegereka bulungi, eddoboozi lituuka bahajati, eddoboozi lituuka. Kakati sallallahu alaihi wasallama omusajja bwe yakomawo omulundi ogwokusatu n'amugamba nti ya Rasulallah, tye muganda wange kati emirundi giri esatu anywa omubisi gw'enjuki akyagaanye okukola ki? Okutereera. Nam Nabbi kyava amugamba nti sadaqa Allahu. Yamugamba atya? Sadaqa Allahu, Allah yayogera mazima. Asqihi asalan. Sadaqa Allahu asqihi asalan. Allah yayogera mazima, Allah talimba, ddayo omuwa omubisi gw'enjuki. Kale tulabe watawona.
omusajja we yaddayo omulundi ogwokuna n'awa muganda we omubisi gw'enjuki, muganda we n'awona. Bwe yadda ku makya n'awa nabbi sallallahu amawulire ag'essanyu, n'amugamba ya rasulallah nti ndese agenze na mu bikajjo okutema bikajjo. Njogedde bikajjo kuba byendaba wano, mukitegedde? Ndese agenze na mu nnimiro okutema bikajjo, yawonye dda. Awo tufunamu ki? Nti ne mu ddagala ng'obadde okozesezza eddagala erikkirizibwa, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuyisizaako okuwonako. Naye abange tukirabye wano era mu hadithi nti ne mu ddagala mulimu doozi. Mulimu ki? Mulimu doozi. Oyinza okunywa esooka n'onywa ey'okubiri n'onywa ey'okusatu, Allah n'ayisiriza ku yakuna lw'otaggwamu maanyi. Kale nanywedde naye nsaafunyeemu ddamu. Akalala nabbi sallallahu alaihi wasallama yali ne basahaba n'akwata akaweke katini bwe kati bakayita habbatu sauda. Bakayita ani? Habbatu as-sauda, akaweke akaddugavu. Bwe yakakwata bwati, kubanga katini nnyo, bwe nkakwata wano gwali awo tosobola kalengera. N'abagamba nti inna fi hadhihi al-hubayba, abange mazima ddala mukaweke kano kemulaba akatini bwe kati tye shifaan min kulli da'in, mulimu buli kuwonya kwa ndwadde yonna, illa saamu, okujjako olumba olunatta omuntu, okujjako okufa. Habbat sauda kwatagiraki? Kwatawonya. Kakati habbat sauda mpeke enzirugavu nabbi yagiwaddeko obujulizi. Kakati gwe bw'oba ogikozesa oteekwa okumanya enkozesa yaayo. Aluma omusujja tetujja kukugamba nti ginnyike mu mazzi, ate gwe enkozesa yaayo egenda kukyuka. Gwe omwami gwe baasiba mu nsonga ze ez'amaka, naawe enkozesa egenda kukola ki? Kukyuka. Gwate tujja kugamba ofune 7, obuweke 7, obugaaya buli ku makya nga tolina kewaalidde. Bw'omala obugaaya osomereko edduwa egamba nti Allahumma rabba nnas adhhibi alba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifaauka shifaan la yughadiru saqma. Gw'okikola okumala ennaku 7 oba 21, seekayiramu obwire wazira. Tujja biddamu oluvannyuma naye kamaliriza omusomo insha Allah. Nkyaliwoko. Kakati atoona alwadde ssenyiga kubanga era empeke yeemuvumula, wabula ggwe entabula ate gy'obadde tokola ki? Tomanyi. Kati ng'ate oyo tumugamba nti gwefuna habbati sauda nga wa pawuda. Nga waki? Nga wa pawuda. Tye omusibe mu kagweye, omusibe mu kagweye, akagweye ako okanyike mazzi kasulemu. Tye bwe bukeera ku makya nga toyina kye waalidde, otonyeze amatonda 2 mu nnyindo eno, otonyeze n'amatonda 2 mu nnyindo eno, oyo tujjanjaba olwo kifuba naki? Na ssenyiga. Kati ebintu bino just matter of kubitegeera na ntabula yaabyo. Wa amma bangi babikozesa. Naga nti batusomera habbat sauda, batusomera omubisi, nenze we mbikozesa siwona. Ekyokubiri tukubuuza obitereko otya? Osanga omuntu ng'atunda omubisi gw'enjuki naye ng'okuva ku makya ssaawa 3 guli awo musana paka enjuba oyo n'akola ki? Ani yakugamba nti eddagala erina kusiiba musana olunaku lulamba? Eryo liba likyali ddagala. Kakati n'entereka n'entabula naye ekola ki? Kakati okukozesa eddagala omuntu akola ki? Awona. Omubaka sallallahu alaihi wasallama waliwo eddagala lye tutakkiriza kukozesebwa, nalyo kankikooneko katono. Tusembyeyo enzijanjaba ey'okusatu yeena eri mu kabokisi kano gye njagala mwenna mwetegereze. Eno gye tusembyayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okukozesa eddagala lyonna Allah subhanahu wa ta'ala nga yaligaana. Olunaku lumu omubaka sallallahu alaihi wasallama yasiŋŋaana omusajja nga yasuna khamra, ng'akola oba ng'ayiisa omwenge. Kankozesa lulimi lwa kuyiisa. Omusajja oyo yali akola omwenge oba ng'ayayiisa omwenge, awamu n'ekyo nga yali musiraamu.
omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava mubuuza madha tasna khamra, limadha tasna khamra, lwaki oyiisa omwenge musajja gwe ate ng'oli musiraamu? kyava mugamba nti asnauha liddawa, ya rasulallah, nti omwenge ogwo ngukola nze ngutabulamu eddagala. Ngutabulamu ki? Eddagala nendiwa abalwadde bange. Nabbi yamuddamu bw'ati, yamugamba nti lam yaj'alu llah shifaa'i ahadikum fima harrama alayhi, Allah tafuulangako kuwona kw'omu mummwe ng'akuyisiriza mu ekyo kye yafuula haramu. Allah wabeera nga yaziyiza omwenge tye ate tasobola kubeera ye Allah y'omu n'akugamba nti weweesiiga enkanja z'amalwa, omwana wemusiiga enkanja za kwete oba ez'amalwa nti awona measles, tekisoboka. Ate nga Allah yaziyiza omwenge ate akugambe nti ate kati gukozesa ofuna eddagala. Bamama muntegedde amakulu, eddagala lyonna Allah subhanahu wa ta'ala nga ekyo kyoyagala okozesa yakifuula haramu oba omubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, then ekyo kyesonyiwe. Naye ng'eddagala lyonna erisigadde, emiti egyo yemulaba ddagala, emiddo egyo gye mutuddeko ddagala, wabula enkozesa gy'otakola ki, gy'otamanyi. Kyova olaba sallallahu alaihi wasallama yatugamba nti ma anzala Allahu da'an, Allah tassangako bulwadde illa anzala lahu shifa, okujjako buli bulwadde bwe yassizaako n'ekigendo bukola ki, obuwonya. Bwe yalamaliza hadithi n'agamba nti alimahu man alima wa jahila man jahilahu. Allah ayina be yawa okumanya okuvumula obulwadde obwo gwe bwogamba mbu tebuwona, simanya bwagaana. Wa jahilahu man jahila, ate abalala teyabawa kubutegeera kubuvumula. Tegereka kyova olaba osobola okunywa eddagala n'olinywa ew'ono dokita, eddagala lyerimu n'olinywa ewa dokita ono, ate ewa dokita oli Allah n'akuyisaamu shifa. Lwaki? Ayinza okubeera oli ng'alina kadoozi katono nnyo kayongedde mu ddagala lino bulijjo lyokozesa, Allah n'akuwa shifa. Lwaki? Alimahu man alimahu wa jahila man jahilahu. Bingi mu ddagala bye tusobola okuvumuza nabyo. Habbat sauda mwogeddeko, omubisi gw'enjuki, waliwo eddagala eritibwa sana. Mwali muliddeko? Waliwo entende gye bayita ajuwa, mwali mugiwuddeko entende eyo? Yo yennyini ajuwa nabyo n'ebigiriko n'ebirala. Enzijanjaba eyokusatu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama gye yatukubiriza okubeera nga twejjanjaba nayo yenzijanjabwa eyitibwa hijama. Eyitibwa etya? Ddamu ekigambo hijama. Hijama kyeki? Eri ewaffe mu Buganda tukuyita kulumika, eno Busoga mukuyita kuwuubira. Bwe kiri? Mukuyita mutya? Kwerumika. Hunaka faruku baina kwerumika n'okulumika, byanjawulo. Okulumika oba kuwuubira, ebyo bigambo tubikozesa eri mu Buganda. Naam, okulumika kwe kujjako ebiwala. Ebiwala n'ebiki? Ebigumba. Tufudde. Eno kwe kulumika okuli eno. Otyo obweddaawo wenjagalira ddala. Kakati katulabe olwaleero no mu ddakiika z'ensigazaayo. Ani ampimira obudde? Musomesa mpaka kuwulira bubi. Abange, enzijanjaba eyitibwa ey'okulumika yeetya? Kye tuba tusooka okumanya nti okulumika kwa mirundi ebiri. Kwa mirundi emeka? Waliwo eyo gye mugambye ey'okugyamu ebiwala, ebigumba. Tegereka bulungi? Eyo nayo bakuyita kulumika. Bakuyita kulumika mbu. Naye ffe mu Busiraamu kye tutegeeza n'okulumika, ikhraj oba istikhraj damin, kuba kufulumya musaayi
musaayi ki omwononefu oba ogwononese mu mubiri gw'omuntu. N'okwerumika kye kimu. Abange kyemwogerako nkimanyi. Okuva omusaayi mu nnyindo mu Luganda tukiyita kwerumika. Yawula wakati w'okwerumika n'okulumika. Oba okwesama. Yawula ebigambo bimeka? Omusaayi omuntu okumuva mu nnyindo kituufu mu Luganda tugamba nti yeerumise, avuddemu omusaayi muki, naye ekyo si kyentegeeza, era ne mu Luwarabu kirina erinnya ddala, ate ne kino kye mbagamba nakyo kirina erinnya ddala. Okulumika kwentegeeza tutegeeza mu Luwarabu kiyitibwa hijama, ate gwe kiri ky'oŋŋamba eri tukiyita naziful anfi, kukulu ennyindo kuvaamu muki omusaayi, si kyentegeeza. Kakati omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatukubiriza abantu ba umma ye okubeera nga tukozesa enzijanjabe ya hijama. Ahadithi nyingi kankomyewo eri yennyini gye mbawadde eyombisi gw'enjuki ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti ashifaa'u fi thalathin, abange mu bintu bisatu tufunamu okuwona. Ekisookera ddala sharbatu asalin, okunywa omubisi gwaki ogwo twagwogeddeko. Ekyokubiri n'agamba nti wa shartat mihjamin, n'okulumika. Nokola ki? N'okulumika. Omuntu we bakulumika owona. Ekyokusatu wa alaykum assalam wa rahmatullah. Esebo Muganda waffe kya agenda kutangazaako okulumika mu lusoga lwe muwulirira ddala obulungi. Ndyoke neeyongereyo oluvannyuma njagalayo omuntu omu gwe tugenda okupracticingirako hijama eno practicale, mulabe we bibeera eby'obusiraamu. Bwe baba bye bakukolako ng'omanya byebyo, bwe baba si byebyo ng'omanya wali mu shiriki. Osabe Allah akusaasire era akusonyiwe. Kaganye kwata kano onaakazza kye yagenda tutangaaza mu lulimi lw'osinga okuwulira. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndwidi Bukaramu. Zebandanga okuboliranga bali okulumika era yali musawo wange yalidandaba mu ngeri y'okulumika bamwita sekide basi okulumika basalawo ate yakola yasalawo neekereta awali ekintu bakyegema obawakuluma yasalawo neekereta kya nogala yabanamukira siwe yatola aliyo bakwirikade yaitakwabula yakamukajira asamo yatawali omusaayi ogwesika era bataina okulumika basika seero babandi eyo bakutaka abantu akasika mu musaayi wagwamu era nziga nowala obulamu obwanimanga atuyanjala balamallahu fiku nakolaki wawona nawo mashallah. Jazakallahu kha. Eyo yennumika era gye ngenda obbalaga wano. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam agyogerako ki? Yagamba nti okuwona kuli mu bimeka? Mu bisatu bino mu hadithi byaleeta okunywa omubisi. Ekyokubiri shartatu mihjami, okukola hijama. Ekyokusatu kayyatun naari, okwokya enjokyo. Naye bwe yali amaliriza hadithi eyo yagamba nti wa ana anha ummati, naye nze nziyiza umma yange, abantu ba umma yange anil kayyi, kukwokya ki? Enjokyo muzidi. Okwokya enjokyo muzimanyi?
ekyo kiri batera kikola nnyo eri mu mambuka. Abo mambuka eyo bakozesa nnyo enzijanjaba ey'okwosyaki enjokyo. Kati nga we mutagimanyi ate nga ne nabbi yagigaana sijja girwako eyo kanjikole ki kanjiveeko. Gye njagala mutegeere nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala era lumu yamugezesa ng'ayitira ku mukyalo omulogo. Nabagambye nabbi yalogobwako emirundi mingi, tuli bumu, naye ku luno yamuyisiza ku mukono gwa mukyala n'alogombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwolwo nabbi sallama omutwe ne gumuluma okumala akaseera. Nabbi omutwe ogumuluma n'ayita omu ku basajja be abaali bamanyi obujjanjabi obwa hijama, bamuyitanga Abu Tayyiba oba Abu Tayyiba. Abu Tayyiba najja n'alumika omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'awona. Hadithi Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala ra'sihi biqarnin hina tubba. Nabbi yalumikibwa ku mutwe gwe nga bakozesa akayembe k'ente. Akayembe kaki? Akasongezo k'ejjembe ly'ente ne bakamuteeka ku mutwe ne bamusikamu omusaayi hina tubba, mu kiseera we yalogebwa. N'oli omukyala gwe mbagambye ku luno sooli labaidi, ku luno omukyala yali akoze ki? Eyamulozi, eyamuhajjama yayitibwanga Abu Tayyiba. Era bwe yamala omulumika nabbi sallallahu alaihi wasallama n'alagira abasajja be babeere nga basenera Abu Tayyiba sa'aini min ta'amin, ebikopo bibiri ebiyitibwa sa'a ebyobuwunga oba ebyemmere eyitibwa obuwunga bw'eŋŋano. N'alagira na bano aba URA, aba Uganda Revenue Authority, si be basoloza emisolo. Bwe bama mu Uganda baba ba Uganda, bwe babeera eri baba abaeri, si bwe kiri? N'alagira abawoozi oba abasolooza b'emisolo babeere nga omusajja ono olw'obujjanjabi bwabwe abantu ate nga bwetaagibwa nnyo bakkakkanye ku misolo gye bamuggyako olw'ebyo byakozesa mu kujjanjaba. Eyo hadithi etya? Hadithi ey'okubiri ngenda kusomayo bbiri zokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yagamba basahaba ng'avudde mu ggulu, ekiro kye yalinnyisibwa mu ggulu kye tuyita miraaje, si bwe kiri? Al Isra wal Mi'raj, okutambuzibwa kwe n'okulinnyisibwa kwe. Yagamba nti ma maraltu bimala'in laylatun usriya bi bimala'in min almalaika illa qalu ya Muhammad mur ummataka bilhijama. Siyina malayika yenna gwe nayitako mu kiro kye nanyirisibwa mu ggulu, kuba yayita ku bamalayika bangi, okuggyako nga buli kibinja ky'abamalayika we nayitanga nga kiŋŋamba owange gwe Muhammadi tye muru ummataka bilhijama oba alayka bilhijama ya Rasulallah, weekwate ku hijama, lagira n'abantu bo beekwate ku nzijanjaba ya hijama. Abange hijama yeetya? Hijama practically njagalayo omusajja tumulumikeko wano, abantu bano tubalage ennumika y'obusiraamu entuufu. Kati gwe oba wagenda mu bali abaakugjamu ebigumba, abaakugjamu ensiriba, abaakugjamu obucupa nga bulimu eddagala, abaakugjamu amannyo g'embwa simanya obuwanga bwa puusi, omanye nti wagenda wakyamu. Oddeyo ewaka okola ettawuba, kubanga Allah akkiriza okwenenya kw'omuntu ebbanga lyamala nga omwoyo gwe tegunnakola ki? Tegunnatuuka mu ddookooli. Hijama eyamba ki? Kubanga ali eyayinza okulemerayo, naye katusooke tukubuulire manafi'u lihijama. Manafi'u lihijama eyamba ki? Awalan nabbi tugambye nti baamulumika ku mutwe gwe gwali gukola ki?
gwali gumuluma kitegeeza nti woba olumwa omutwe yanguwako. ثانيا نبي صلى الله عليه وسلم احتجم olunaku lumu bamulumika ala al-akhda'aini wal-kahili bamulumika ku akhda'aini cheya assalamu alaikum ogambye dokita Sekide yakulumika wa wano we wati wano awo mu Lwarabu tuyitawo akhda'aini tuyitawo tutya wano waliwo omusuwo wano gw'amaanyi na wano emisuwo egyo giyitibwa akhda'aini. Naam kakati nabbi sallallahu alaihi wasallama bamulumikako saidi wano ne saidi wano wal kahili ne bamulumikako na wano ku kibegabega wano kibegabega wano wekikola ki wekizanyira kwolwo lwaki bamulumikaawo anti baali bamuteze ennyama erimu obutwa obutwa. Eyo kisa mwali mugiwuliddeko nabbi we yava wali mu Khandak wali e Madina waliwo ekifo bakita Khandak webalwanira olutalo olwo waliwo omukyala yajja mu ngeri y'okubakulisaayo okubozaayo zamukulikeeyo yajja asinika otunnyonnyo n'aleeta n'ennyama yali akimanyi nabbi sallallahu awomerwa nnyo ennyama y'embuzi naddala sayidi eno ey'embirizi kumbazze alunzeemu emmimbiri mu Luganda tukiyita bamulungidde emmimbiri ng'omanya bamuteze obutwa sallallahu alaihi wasallama ne bamulumika okufulumya ku butwa obwali bumaze okuyingira mu mubiri gwe. Tegereka bulungi riwaya ezimu zigamba nti yali tannalya ennyama Allah n'agyatuza naye nze aya jensi enjatula esinga okuba enywevu ku saidi eyange yali alidde kubanga ne basahaba babalumika. Tegereka bulungi kakati bamulumika wano na wano ne bamulumika ne wansi w'ebibegabega. Omubaka sallallahu alaihi wasallama n'abeera nga yakubiriza basahaba okulumikibwa lumu zaada al-muqanni' zaada yalambulako omusajja eyali alwadde ebikaata oba bwe bulwadde kyobo n'ebikaata nze nga mu Luganda yetubiyita bwe yamutuukako n'agamba bano abamujjanjaba la abrah ono talina bubonero hatta tahtajimu mpaka nga mumaze mulumika talina bubonero mpaka nga mumaze kukola ki kumulumika. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu agamba nti omuntu yenna yali Aisha yali Salma khadim rasulillah yagamba nti omuntu yenna buli we yajjanga fashtaka ila rasulillahi as-sida au ar-ra's buli yajjanga maaso ga nabi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti ya rasulallah nti omutwenze wallahi omutwe gunnuma omutwe gwanfuukira ekizibu nabbi yamugamba nga ekigambo eki ihtajim genda bakulumike genda okole hijama genda bakulumike. Okulumika kuyamba ki? Okusokera ddala kukakkanya al-alam wal-awja' obulumi bwonna obubeera mu kiyungo n'obuvune. Obulumi ekiyungo nga kiremedde bwa obulumi totawaananga funa shekhe yenna asobola okukola hijama akole hijama mu kiyungo ekyo biidhnillah. Mutwe kifuba kizitowa mugongo guluma simanya nsanyalala nyina ebintambula mu mubiri simanya bikoze bitya okumanyanga hijama yagenda wala. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali atuwa ezimu ku brain boosters zetusobola okukozesa ne hijama yagiteekamu. Hijama nabbi yagireetanga brain booster kasita yagamba nti al-hijama yazidu al-hafidhu hifdhan wa yazidu al-aqilu aqilan. Omuntu bw'akola hijama ng'ayagala kwogiwaza bwongo kimuyamba okubeera sharp. Ate era bw'aba hafidhu ng'ayina byayagala okumemorizinga oba akwata Qur'ani oba kiki ng'olina byayagala okuyingiza mu bwongo yagamba nti yazidu al-hafidhu hifdhan.
kikuyambako okubeera ng'oyingiza ki mangu. Kakati hijama ayina ekifuba oba omutwe oba omugongo, naddala abasajja kubanga abakyala tetubakkiriza kweyambulira wano, naye omusajja yo omutwe naye gulabika oba omugongo gwe naye gulabika aba tatulaze bwerere bwe. Jangu tulage hijama bwebeera entuufu. Namwe muyina ebibaluma kati tukoze tutya? Ali muyina ebibaluma naye ate mwe tulina balumikira eri so si wano mu bantu. Kyekikuba tetujja kugamba obikkula entumbwe kuba amagulu gakuluma. Kino just kubalaga, njagala balaga hijama oba ennumika ey'omuki ey'omubusiraamu. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Kati oli mukanzu nagikwambulamu ntya? Haji ono avuddeyo agambye nti tukolere ku ye oba tulagire ku ye abantu hijama. Kakati ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bakozesanga kayembe, ejjembe lyente mulimanyi nga balisalako kana akasembayo akasongezo nga kebakozesa, era nga ono agenda okulumika nga kateeka ku ono gwalumika ng'asazeewo n'akagirita n'asikamu omusaayi ng'akozesa mumwa. Edda wekyalinga naye ku mulembe gwaffe guno ekyate tekikyakola ki? Tekikyakola olw'ensonga nti muyina kabootongo mu musaayi gwammwe, si bwe kiri? Kati tetusobola kusika musaayi gwammwe nga tukozesa ki? Mumwa. Wabula olwaleero tukozesa bukapusi bwe buti. Obukopo buno mumulaba? Buno nno mbujja Makka, buli we ŋŋenda ndeetayo ebokisi nga ziizo, buva Makka. Tukozesa bukapusi buno. Kakati kakaapu kano omukulu oli kye yatugambye nti bakozesa kagiraasi ne bazinga akapapula, n'asaza akabiriiti, n'akoleza akapapula, n'asuula mu kagiraasi, n'ateekako ne kalyoka kakwata. Si bwe kiri? Eyo enkola nayo twagidibizza naye nga ntuufu. Naye kati naye yona twakikoze eki? Twagidibizza. Kati tukozesa obuntu buno akatagenda kwokya muntu muliro ate nga tekamuluma naye nga ate kakola omulimu. Kanzireko wano Sheikh. Jangwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh kyagenda okukola kubalaga hijama nga bwekolebwa, then abayitaaze hijama ajja kujja alabe seeka inshallah. Ekyokubiri nga bwateekateeka tuyiseewo ekirango kino, njagala muwulirize. Wano waliwo ebbaasa zino ziriko support dawa okuyamba ku mirimu nga gino egya dawa egitambula, tusobole okubanga tetukoma olwaleero dawa zitambule n'abalala bafuneko ku ilimu inshallah taala, n'okufacilitatinga programs emulaba ezitambula. Ebbaasa eno egenda kutuukako biidhinillah. Empeera yeriwa Allah, ojja kuteekamu kyosobola kyonna, era abawalimu bajja kujja bazicollectinga bazikime inshallah taala. Kitegerekese abasiraamu, kitegerekese. Kati inshallah Sheikh Burhan tubasaba bakadde baffe, bamaama baffe, bannyinaffe tusaddake ku lw'okutambula kwa daawa. Se bugenda kunyamboka bali mu byuma tutambuze ebbaasa zino nga Sheikh bwagenda mu maaso. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngezaako kubalaga bamaama bali mu tenti eri mulengera. Mulaba? Tayyib. Temulaba? Bali wala naye nga mulaba mujja kulengera mpola mpola. Kakati tugambye nti edda bakozesanga kayembe kante naye olwaleero tetukyakola ki? Tetukyasobola kakozesa olw'embeera. Kati tukozesa bu cups oba bu glasses. Era ka glass kano bwe tukateekawo ko kennyini keekolera pressure ne kakwata nga tukozesa akabomba kano ke kapikamu pressure muno. Tegereka bulungi? Kano ke
tekayamba okukola pressure eno nga bw'ogiraba. Kati kano ne wojja n'okasikako tekasobola kukola ki? Wabula w'okasika ennyo ate ono gw'oba olumya. Naye ate ffe bwe tuba tukaggyako ate tekamuluma. Tegereka bulungi. Kakati ekibegabega katugambe taata ono webanga ekibegabega kino kye kimuluma tusobola okiteekako bukapusi nga 3 oba n'obuna lwakuba kati wana ali mu kanzu tetusobola bongerayo eno. Bw'obanga omugongo guno gukuluma kubanga waliwo lyayinza okugamba nti omugongo gwonna gunnuma okuva wano ku nkoona okutuukira ddala wano wansi mu kiwatu nga bw'ayimuka bw'akutama bw'ati okutaamulukuka amala nagira ki nakwenyiganyigamu bw'ati ne kakati oyo tumulumika omugongo guno kuliko points 52 kwe tusobola okuteeka obuki bukapusi buno obulumiko buno ne bubeera nga bumuyambako biizinillah okutta n'okugyawo obulumi obwo. Bwe tumala okuteekawo obukapusi buno tusooka ne tubuteekawo nga tetunnateekawo kaki kasaze konna. Muganda agamba omwangu yattenswa bw'ogisse ekiwulire ensada gimaze dda enswa gimaze dda. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tuli ku hijama, enzijanja bayitibwa eya hijama mu ddiini yaffe Busiraamu. Kakati Sheikh ono mumulabye kati obukopo buno tusooka ne tubuteekawo ne busooka bukuŋŋaanya omusaayi oguli mu kitundu ekyo. Oluvannyuma tubujjawo tetusikaako kasike kuba tukasikako kaba kakola ki? Kaba kamuluma. Kati akantu kano akaliko ke tukwatako bwe tuti ne tukanyoola ne kavaako. Owulidde kakuluma? Tekanuma. Kabeeranga just akakumasaaji nga sibe kiri? Kano ke tukwatako ne tukanyoolako katono nnyo ne kejjako nga tekamulumye na muluma. Ne kano ne tukakwatako katono nnyo ne tukajjako nga tekakoze eki nga tekamulumye. Kakati bwe tumala obuteekawo omulundi ogusooka ne tufuna wawe tugenda okufulumiza akasaayi kali kuba twagala kufulumyako kuki? Ku musaayi. Katufuna akajiritanga kano ne tukoonawo tetusala misale gino bwe giti just tukoonawo okusobola okufuna we tunaafulumiza akaki akasaayi oba omusaayi. Lwaki? Kubanga n'emisaayi gino gyennyini Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi amakulu gaayo yagamba nti buli mwezi omuntu yandibadde afulumyako kuki? Ku musaayi ng'ayita mu hijama. Lwaki? Kubanga emisaayi gyaffe gikula, bwe gikula ne gyengera, bwe gyengera giba gyetaaga okunoga. Nga wolaba omuti gw'omuyembe, omuyembe we gwengera guba gwetaaga kola ki? Okunogebwa guveeyo. Bw'otagunoga mpozi gwo gukola gutya? Gwesuula. Kati Nabbi yagamba nti emisaayi tegibayitirirangako nga gituuse okuvaamu ne gigaana okuvaamu ne gibatta. Kakati we tumala okuteekawo obusaze tuzzaawo kakaapu ako